era abawagizi mwebale nnyo kyemukola kyakabi mwebale kusupportinga muziki waffe mwebale kusupportinga muziki waffe. Kati bannayuganda bazuukuse ne batandika okwagala ekyabwe. Ate tebazuukuse buzuukuse ebbanga lyonna bannayuganda batuwagadde batuwagidde naye just kati tuli mu kukisoosowaza. Kyekibadde kibulamu olowooza? Just era abayimbi ngaffe okuvaayo ne tuwa abantu eddoboozi lyaffe n'okuba nga tubalaga nti nekyo ekituufu. So gye tukoma okyogerako abantu kibazuukusa kubalaga nti kyekituufu. Vibe ebeera ku first show kati wakati wini ali ku first show ye mwimbi nanga akola first show yoloza kibeera kitya singa azokukira maanyi ngagano gola abanwaje abantu gye bamuteereddewo. Sagala kwogera on her behalf naye manyi nti nno kibeera buli muyimbi kyeyandiyagadde kizaamu amaanyi. It feels like a blessing. It's the love from the fans is always the best love. Obadde mutuwa y'ebivulu byetambudde etya? Bulungi nnyo. Nebaza abawagizi bange wabweru wa Kampala, my fans from Luwero, yonna gye ngenze kyakabi nnyo. Abantu omusiki bagutegedde Kabenje nakavuddemu. Kiki ekiddako Fik Fameica? Bingi. Nga ki? Bingi, nina album empya eri mu kujja na music empya mungi nnyo ali mu store ajja. Kuba ignore, kuba nja kuipa, baby.
and I love that song. Such an emotional song. Let's go.